Ampuliriza omulungi nkulamusiza nnyo enkya leero era nenkwaniriza programu eno okugikwanjula nze Sam Kazibwe mu studio ndi ne Dr Sam Kazibwe nkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo wiiki yonna nkusasira gwafunye ebizibu ate era nenjozayiza naawe atuuse ku buwanguzi. Olunaku olwaleero mu programu eno tugenda kuddayo mu ggwanga erya South Africa gye twali ku Sande ewedde. Jjukira ku lunaku olwo nakutegeeza nti enkeera ku bbalaza South Africa baali bagenda kulonda mu kulonda okwa gavumenti ez'ebitundu era ku bbalaza wiiki eno bannansi ba South Africa bakidde obubox okulonda abakulembeze baabwe mu gavumenti ez'ebitundu. Mu kulonda kuno bannansi ba South Africa abadde balonda abakulembeze mu bibuga 257 ebikola eggwanga erye South Africa. Okulonda kuno kubeerawo buli luvannyuma lwa myaka 5 wabula tebakutegekera kumu na kulonda kwa bonna kuli okuleeta omukulembeze w'eggwanga. Ekyokulabirako nti mu 2019 tujjukira South Africa waaliyo okulonda kwa bonna okwaleeta President Cyril Ramaphosa n'abaka ba Parliament. Kakati ate omwaka guno ku bbalaza eno ne baddamu okulonda nga balonda gavumenti abakulembeze abagenda okubakulembera mu gavumenti ez'ebitundu. Okulonda tekubeerawo mu kiseera kyekimu. Ampuliriza okulonda kuno abantu tebakujjumbidde nnyo nga bwe bazze bajjumbira okulonda kwa gavumenti ez'ebitundu ebirala mu mirundi emirala. Mulundi ogwasembayo 2016 ne 2011 wayina abantu abasoba mu 6 ku buli 100 beetaba mu kulonda kwa gavumenti ez'ebitundu era South Africa ebadde yina record mu nsi yonna, kubanga mu nsi yonna okulonda kwa gavumenti ez'ebitundu abantu tebatera kukujjumbira. South Africa yebadde yina enkizo nti abantu bajjumbira okulonda kwa gavumenti ez'ebitundu mu South Africa. Ku mulundi guno byakyuse nayo bakendedde okufaanaganako mu mawanga amalala nti abantu bonna abeewandiisa mu gavumenti abeewandiisa okulonda South Africa 47 ku buli 100 beebazze. N'olwekyo kakubadde kw'amaanyi bw'olaba nga mu kulonda okwasembayo baali basoba mu bitundu 6 ku buli 100. Kakati 47 ku 100 ku bukadde 26 obwewandiisa okulonda kiba kitegeeza nti abalonzi abazze ku bbalaza babadde miliyoni 12 ku ezo emiliyoni 26 ezeewandiisa. N'olwekyo kusomoza kunene eri demokrasiya w'ensi eya South Africa. Mpuliriza era okuddamu okujjukizaako nti mu kulonda kuno kwa gavumenti ez'ebitundu okulonda kubeera mu nkola 2. Abalonzi balonda ababaka abanaabakiikirira mu nkiiko ez'ebibuga ziyite municipal councils. Mu nkiiko ezo olonda ababaka ba mirundi 2. Olonda oyo akukiikirira obutereevu gwe bayita ward councillor akiikirira ekitundu kyo nti ebyalo bino bina bikola ward nembeera ne councillor abakiikirira obutereevu. Asobola okuba independent oba asobola okuba nga akutte kaadi y'ekibiina. Naye ate ababaka abala kimu kyakubiri bo ne balondebwa mu nkola eyatuumibwa proportional representation. Olonda kibiina kati kyekibiina kyekiba n'olukalala olw'ababaka abanaakikiikirira. Kasita akalulu kaggwa nga bwe balangiridde ebyenkomeredde ku lunaku olwokuna olwo nga akakiiko k'ebyokulonda kagenda ku lukalala nga kabuuza ANC mu kibuga Johannesburg olukalala lwayo ewangudde ebifo bimeka kusinziira ku percentage gyefunye nti eyinako ebifo 5 nga bagenda ku lukalala. Bwe bayawaayo olukalala lw'abantu 100 nga babalako abantu 5 abasooka abe babeera bakansala abazze mu nkola eya proportional representation. N'olwekyo omulonzi bw'agenda ku polling station okuba akalulu mu kifo we balondera akuba obululu bwa mirundi 2. Akuba akalulu aka kansala mukiikirira obutereevu ate n'akuba n'akalulu ak'ekibiina ky'ebyobufuzi kyayagala kimufuge mu kibuga ekyo oba giyite municipality. Kakati ku lwokuna akakiiko k'ebyokulonda lwe kalangiridde ebyenkomeredde mu ggwanga lyonna erye South Africa. Bw'ogatta wonna wonna mu South Africa ekibiina kya ANC kyekyakulembedde era kyekyasinze okuwangula gavumenti z'ebibuga ezisinga obungi n'ekyamazima obuwagizi bw'ekibiina kino bwasse nnyo nti mu kulonda okwaggwa 2016 ANC mu ggwanga lyonna erye South Africa
yafuna obululu 54 ku buli 100 mu kulonda kwa gavumenti ez'ebitundu. Mu kulonda okwabaddewo ku bbalaza era ebyavuddemu ne birangirirwa ku Lwokuna, ANC yafunye obululu 46 ku buli 100. Okwo kukkirira kwa maanyi. Kiche kutegeeza? Kyekutegeeza kiri nti mu municipalities ezisinga obungi, sezisinga obungi wabula eziwerako, ANC bweba yakuzifuga eyina okukola emikago n'ebibiina ebirala. Okwo kuba kusoomoza gavumenti y'omukago yonna gye ziva ne gye zikoma zibeeramu okusoomozebwa, kubanga ebibiina ebyenjawulo biba n'ebigendererwa bya njawulo. Kakati okubigatta ate ne mu kusaba akalulu buli omu aba yabadde ne manifesto yiye, era ebiseera bingi wakati awo banga zakatambulako omwaka gumu zitera okusattulukuka. N'olwekyo kukusoomooza eri ekibiina ekya ANC, ekibiina kya Nelson Mandela bw'otunuulira ebyavudde mu kulonda ku lunaku olw'okuna nga birangiriddwa. Ekibiina ekya Democratic Alliance kyakutte kyakubiri naye nakyo kyaserebye bw'ogeraageranya n'okulonda okwasembayo. Mu kulonda okwasembayo kyali kyafuna obululu 27 ku buli 100 okwetoola South Africa yonna. Mu kulonda okwa wiiki eno kyafunye abalonzi 22 ku buli 100. Ekibiina ekyakutte ekyokusatu kyekibiina ekya Economic Freedom Fighters ekya Julius Malema kyafunye ebitundu 10 ku buli 100. Kakati kyo kyalinyeeko kubanga mu kulonda okwasembayo kyafuna ebitundu 8 ku buli 100. Wabula tekiyinaayo nga bwe nagamba ku Sunday ewedde, kuba waliwo abaabuuza nti Malema asuubirwa kuwangula wa. Ekyamazima ngera bwe nakugamba nti tasuubirwa kuwangula municipality yonna era talina kibuga kye yawangudde na kibiina kye ekya EFF. Naye okutwaliza awamu obuwagizi bwe bweyongedeko, ekyo si kitono. Ate ekirala, ekibiina kye kigenda kuba nga kisalawo ani akola gavumenti mu bibuga ebiwerako, naddala gye bakutte ekifo ekyokusatu n'ekifo ekyokunanga ebifo byabwe biwera mu councils ezo. So EFF beebalamu abo ababadde abawanguzi mu kalulu kano, ate nga kituufu bw'oba okubye ettooki bulungi mu byavudde mu kulonda kuno. Mu kifo ekyokuna mulimu ekibiina eky'Abazulu ekya Inkatha Freedom Party IFP kyafunye ebitundu 6 ku buli 100. Bw'ogeraageranya n'okulonda kwa 2016 beeyongeddeko. Luli baafuna ebitundu 4 ku 100, kati baafunye 6 ku buli 100. Kitegeeza nti Inkatha Freedom Party yeeyongedde amaanyi mu kulonda kuno. Ekibiina eky'abakyeruppe bannalukalala ba Freedom Front Plus nabo baalinnye, baafunye ebitundu 2 ku buli 100. Luli tebaaweza na kitundu kimu ku buli 100 mu kulonda okwasembayo, tebaaweza percentage point number. Ku mulundi guno bafunye 2%. Kakati obuwagizi buba bulinnye, naye ate kyeraliikiriza ne mu demokrasiya wa South Africa, kubanga kino kyekibiina kyosangamu abazungu abakyayina endowooza ey'obwannalukalala ku baddugavu. N'olwekyo obuwagizi bwabwe bulinnye okutuuka ku bitundu 2 ku buli 100. Kikulaga nti South Africa bukya egezaako kutabagana mu 94, ate okyayina abazungu abakyalowooza nti singa kisoboka n'enkola ey'obukabbulu yandikomyewo, ate nga bakyenyumirizaamu kuba abala kiyinza kubeera mu mitima gyabwe nga batya okukiraga. Naye bw'oba oyinayo bannansi ba South Africa bakyeruppe abakola ebitundu 2 ku 100 ng'obukyayi bwabwe bakyasobola okubulaga mu lwatu, kubanga okulonda ekibiina kino ekya Freedom Front Plus oba olaze bukyayibwo eri baddugavu bw'otunuulira enkola zaabwe n'ebigendererwa byabwe mu manifesto. Ampuliza nakunnyonnyola nti ogumu ku miramwa gya Freedom Front Plus egamba nti eyagala enkola ezibibiita abaddugavu ziveewo nga affirmative action, nti tugeze bwe kuba kuyingiza abayizi mu university abaddugavu babongezeeko obubonero, bwe kuba kugaba mirimu abaddugavu babattire ku liiso nga baba batwalira ku bubonero 5 mu interview z'emirimu, omuddugavu ne bwafuna 48 basobola okumuwa affirmative action eyo gyeri South Africa. Kakati aba FF Plus baga nti ebyo byonna byabwewussa, ebyafaayo babiveeko, balina kutandika South Africa mpya nga teriimu kubibiita baddugavu. Kakati Democratic Alliance nakyo kibiina ky'abazungu, naye bazungu abali moderate abakkiriza nti ekyamazima waaliwo ensobi mu biseera ebyayita ezaakolebwa ffe bakyeruppe. N'olwekyo bwabeerawo engeri gye tusobola okusitula ku baddugavu, gye tusobola okusitula ku bakyotala, gye tusobola okusitula ku bayindi, kuba ebyo byonna biti by'abantu mu South Africa,
enkola ezo tuziteekewo. Kati yenjawulo eri ku bakyerupa abali mu Democratic Alliance, bo bakkiriza nti waliwo ensobi ezaakolebwa, naye aba FF Plus tebakkiriza nti waliwo ensobi yonna eyakolebwa. Ne bw'oyogera ku ttaka baga nti bajjajjaffe enseene ya South Africa baagiwangula na ntuuyo, baagiwangula na musaayi, won by blood and sweat. Tinolwekyo tewaliwo ttaka wano lye twafuna nga lya bwereere mu nsi eya South Africa. Nolwekyo bw'olaba ng'ekibiina obuwagizi bwakyo bujja bulinnya kati batuuse ku 2%, si mawulire malungi nnyo eri South Africa eyo maaso, naye nga obuwagizi bwakyo nabo obatwala nga abawangizi bw'oba okuba tooki mu kulonda kuno okwabaddewo. Ekibiina we ekyazzeeko kyekya Action South Africa. Ekibiina kino kikulemberwa Herman Mashaba, kibiina kipya kuno kwe kulonda kwakyo okusoose, kyafunye 2%. Obwo nabwo buwanguzi bunene eri omusajja ono eyaliko meya w'ekibuga Johannesburg. Mu 2016 Democratic Alliance bwe yakola wa gavumenti ey'omukago okufuga ekibuga Johannesburg, candidate kwe yaleeta okufuuka meya yali Herman Mashaba, wabula oluvannyuma n'atabuka n'ekibiina kye, obwa meya n'abuvaako n'ekibiina n'akyabulira. Kati yatonzeewo ekibiina ekya Action South Africa. Ekibiina kino kyakoze bulungi naddala mu bibuga ebinene ebisangibwa mu ssaza ery'e Gauteng, ebibuga nga Johannesburg, bw'ogenda mu kibuga ekya Swane ekitwala n'ekibuga Pretoria. Ekibiina kino ekya Action South Africa tekyakulembedde naye kyasobodde okukwata ekifo ekyokusatu, ekifo ekyokuna. Ogwo omuwendo munene ogusobozesa ekibiina ekyo ekijja okuba nga kisobola okusalawo ku bukulembeze mu bibuga ebikulu ebyo. N'olwekyo aba Action South Africa bakyalina mu kujaganya n'okutuusa kati. Oyinza okugamba nti mu bibiina byonna ndowooza be basinze okubeera abawanguzi, yadde balaba baafunye 2%, naye 2% eyina weefubuutuka okusinga mu ssaza ery'e Gauteng, essaza erisinga okuba ekkulu mu bintu bingi mu South Africa, kubanga lyessaza eriyina ekibuga ekikulu eky'ebyobusuubuzi ate era lyessaza eriyina ekibuga ekikulu eky'ebyobukulembeze Pretoria. Byonna obisanga eyo. Kakati kino kyekibuga Action South Africa gye yasinze okweriisiza enkuuli. Ate ekibiina toyinza gaa nti kyabazungu oba kyabaddugavu, yadde Mashaba musajja muddugavu, naye ndowooza kumpi bonna obuwagizi bwa kyenkanyi mu bantu abalangi ezo ebbiri mu ggwanga lino erya South Africa. Akakiiko k'ebyokulonda ebyenkomeredde kabirangiridde ku lunaku lwakuna. Amateeka agafugwa okulonda kwa gavumenti ez'ebitundu mu South Africa gagamba nti okulonda bw'okuggwa okulangirira ne kukolebwa, gavumenti z'ebibuga ziweebwa ennaku 14 okutandika okukola emirimu. So kitegeeza nti mu nnaku ezo 14 abalina okukola emikago mwe muyina okutuulira mukkaanye n'ebibiina ebyenjawulo mukole emikago. Omukisa mu tteeka lino guweebwa kibiina ekisinzizza ababaka ku kirala, naye singa olema okukola omukago n'ebibiina ebirala, ekibiina ekikutte ekyokubiri kisobola okukola omukago n'ebibiina ebirala ebitonotono nekikutwalako obuyinza. N'olwekyo wagenda kubeerawo okusiitaana mu wiiki zino 2 mu bibuga bingi eby'e South Africa nga ebibiina byagala okukola gavumenti. Enkiiko bwe zituula, omulimu ogusooka gubeera gwa kulonda sipiika wa nkiiko. Bwaggwa olwo ne batandika okulonda baani abagenda okubeera bameeya b'ebibuga ebyo n'enkiiko zaabwe ze banaakulembera nazo. Katukomewo. Freedom Party, ekibiina ekyo eky'Abazulu, kyagasse ku ekyo kye baabadde nakyo mu kalulu akaawamu kyoyita national. Baalinnye okuva ku bitundu 4 ku 100 okudda ku bitundu 6 ku buli 100. Naye bw'obala bibuga bimeka bye baasobodde okuwangula nga byo byabwe bameeya bagenda kuleetebwa kibiina kya Inkatha Freedom Party, beeyongeddeko. Kakati balina ebibuga 16 ebyo be bagenda okubifuga, naye byonna biri mu ssaza ery'e KwaZulu Natal, Abazulu gye basibuka. Kitegeeza nti Inkatha yadde efunye obuwanguzi, naye kyalina okusoomoozebwa okugaziya obuwagizi bwayo okugenda ne masaza amalala agakola ensi ya South Africa. South Africa erina amasaza 9, naye Inkatha Freedom Party ekulaga nti n'ebibuga byewangudde 16 byonna biva mu ssaza limu ery'e KwaZulu Natal. Tesobodde genda oba Limpopo oba Mpumalanga oba Gauteng oba Western Cape neefunayo ekibuga kyonna. Ekyali mu ssaza ery'e KwaZulu Natal. Ababaka babayite ba councillors
omugatte ewezeza 539 bwogerageranya mu kulonda okwasembayo yali mu babaka 4. kitegeeza nti obwo buwanguzi eri ekibiina kino ekya Inkatha Freedom Party. Ate speed ogiraba kubanga kyalinako amaanyi mu 94 demokrasi yono watandikira, naye ate oluvannyuma ne kikka. Kakati kibadde kiddamu buzzi kusituka kubanga we twatuukira mu 2011 Inkatha Freedom Party yalina ebibuga 2 byokka bye yali yeefuga, kimu 2 mu ssaza ly'e KwaZulu-Natal. 2013 obuwagizi bwayo ne butandika okusituka, yalinnyisa omuwendo gw'ebibuga byefuga okuva ku bibuga 2 okutuuka ku 13. Kakati ku mulundi guno eyongeddeko ebirala 3 neweze ebibuga 16. Ate oyina okugisaasira nti ebadde n'okusoomoozebwa. Ekibiina kino bwe kyakitandikibwa mu 1975 kibadde kikulemberwa omuntu omu, Omulangira Mangosuthu Buterezi, mulangira mu Bwakabaka bw'Abazulu era ye Ssaabaminisita mu Bwakabaka obwo, era ye mulangira omukulu mu Bwakabaka bw'Abazulu. Kati yabadde akulembera ekibiina ekyo okuva 1975 kyatondebwawo. Obuyinza yabuwaddeyo 2019. Kati wabaddewo okusoomoozebwa eri omukulembeze omujja Verenkosini Hilabisa oba ekibiina asobola okukikyusa ne kitasereba buserebi ne kitongera kusereba. Kakati obuwagizi bweyongeddeko bweyongezi, n'olwekyo yebadde vote of confidence mu mukulembeze w'ekibiina kya Inkatha Freedom Party omujja, kubanga waliwo okusoomoozebwa. Kyekyo lwaki Muzeeyi Buterezi ne bwe yakaddiwa ng'ayagala okwabulira obukulembeze naye nga lwa abamemba b'ekibiina abatya nti ate bw'avaawo ekibiina kiyinza okutabanguka. Wabula ku ssaawa envanyuma 2019 yagamba nti ekimala nadde ebbali, bwadde ebbali n'akikwasa Hilabisa. Ebyavudde mu kulonda biraga nti ekibiina omukulembeze omupya takikutte bubi. Ekibiina ekirala era ekyavudde mu kulonda kuno nga kiwanguzi ky'ekibiina eky'Abakiiru Power bannalukalala ky'empisa ekya Freedom Front Plus FF Plus, nti kivudde bakansala omugatte mu South Africa yonna kibadde na 73 mu kulonda kuno kiwezezza bakansala 220. Ekyo kikulaga obuwagizi bwakyo. Ate ekirala luli amaanyi kibadde kisinga kubeera nago mu ssaza ly'e Western Cape awasinga okuba abazungu. Ku mulundi guno kigaziyiza ne kyongera ne ku buwagizi ne kifuluma Western Cape. Ekyokulabirako nti kisobodde okufunayo bakansala abalala 8 mu bibuga ebyenjawulo mu ssaza lya Northern Cape. Ne kigenda mu ssaza lya North West nakyo naye ssaza eryo baliyita North West lyerinnya lyayo ly'essaza eryo ne kifunayo era bakansala 2. Kakati yadde endowooza yaabwe yabwannalukalala okweyongerako kw'obuwagizi obwo kweraliikiriza bangi mu nsi eya South Africa. Ate ekirala kyongedde okutwala obuwagizi bwa Democratic Alliance. Ampuliza nkunyonyodde nti Democratic Alliance nakyo kibiina ky'abazungu, naye bazungu abali moderate, bazungu abakkiriza nti twakola ensobi n'effujjo lingi ku baddugavu, tuyina kubabenkanya nga tubattira ku liiso mu kukulaakulanya South Africa n'okutambuza South Africa. Aba FF Plus ebyo tebabikkiriza, era mu kusaba akalulu babadde bategeeza abalonzi naddala mu Western Cape nti ffe tujja okubalwanirira nga tetwemotyamotya, nga tetukwatibwa nsonyi, n'olwekyo mulonde ffe. Era olaba gye bali Bakiiru abawera abaasazeewo okulonda kino ekya FF Plus. Kakati ekibiina ekirala era ekyabadde ekiwanguzi mu kulonda kino kuno kyekibiina ekya Julius Malema Economic Freedom Fighters. Yadde target gye baali baagala tebagifunye. Malema mu kalulu yagamba mbu ayagala kuwangula bitundu 65 ku buli 100. Ekyamazima naye yali akimanyi nti ekyo takisobola, naye bwogerageranya obululu bwe yafuna mu kulonda okuwedde na kuno olabawo enkyukakyuka nti luli yafuna ebitundu 8 ku buli 100, ku luno yafunye ebitundu 10 ku buli 100. N'olwekyo okwo kweyongerako mu buwagizi. Era ne mu kanso eziwerako nyingi kati ezaafunye kye bayita hang councils. Hang council yeyo kanso ng'omuwanguzi taweza bitundu 5 ku buli 100. Ekitegeeza nti anaakola gavumenti alina okukola omukago n'abalala. Kati ezo nabeera baziyita hang councils. Kati woosanga hang councils ez'enjawulo mu bibuga bingi, EFF yemu ku bibuga ebigwa mu kiti, yemu ku kibiina ekiri mu kiti eky'aba king makers nti kisalawo
gwe kyegattako akola gavumenti mu kibuga ekyo. N'olwekyo obwo nabwo buwanguzi bunene eri ekibiina kino ekya Julius Malema ekya EFF. Ekibiina ekirala nakyo kyotwala nti kiwanguzi mu kulonda kuno kyekibiina ekya Patriotic Alliance. Kino ekibiina kisinga kuba kyabakyotala ba musaayi mutabike South Africa babayita bakaladies. Kasita oba ng'otabula omusaayi muzungu ku muyindi, muzungu ku muddugavu, muddugavu ku muwarabu, muddugavu ku muchina, kasita otabula omusaayi oyitibwa kaladi. Era empapula bw'oba ogenda nga mu university gye nasomera ez'okwewandiisa bateekawo ebiti bina nnyonnyolako ekiti kyo. Oli muddugavu, oli muzungu, oli muyindi, oli kaladi. Kakati bo kye bayita Indian ya South Africa kitegeeza yenna ava ku semazinga wa Asia nga bajjajjaabo gye basibuka. Ekyo kye kiti mwogwa. Oba bava Sri Lanka, oba bava Pakistan, ojjuza Indian. Kakati bw'obanga otabula omusaayi mu mbeera yonna mulangi si mu mawanga, mulangi ogwa mu kiti eky'abakaladies. Kakati bakaladies balina okusoomoozebwa. Abazungu tebabatwala nga bannaabwe, abaddugavu nabo tebabatwala nga bannaabwe. Kati beesanga mu mbeera eya nampawengwa. Kyekyo lwaki omu ku bakulembeze b'abakaladies bano Gayton Mackenzie ne Munekeni Kunene basalawo okukola ekibiina naga naffe bakaladies katukolewo ekyaffe nga bakiyita Patriotic Alliance. Kakati ekibiina kino eri ensonga zaabwe ne mu manifesto kulwanirira nsonga z'abantu abo abatabula langi mu musaayi gwabwe. Mu kulonda kuno bawangudde ebifo 74 bitono naye entandikwa y'amaanyi eri ekibiina kino ekya Patriotic Alliance. Era basobodde n'okulivula ebimu ku bibiina ebibasinga obukulu ng'ekibiina ekya United Democratic Movement, kibiina kikulu nnyo. Waliwo ekibiina ekirala ekya Congress of the People mu bufunze COP. Kibiina kino kyatandikibwawo 2008 yakitandika munabyafuzi omugundivu Lekota yalina obusungu obwatta Bombeki okugobebwa ku bwa president. Abawagizi ba Zuma be bagoba Mbeki. Bwe bamugoba Lekota yali omu ku ba minister abaali bakkiririza mu Mbeki n'ava mu ANC n'atondawo n'ekibiina kye ekya Congress of the People. Era kyatandika n'amaanyi. Mu kusooka yali asuubira nti n'Embeki alimwegattako, wabula Mbeki yasigalayo mu ANC yadde yali munyiivu ne mu ANC yasigalayo. Kakati ekibiina ekyo kikulu ky'amaanyi kirimu bannabyafuzi abagondeevu. Naye olaba nga Patriotic Alliance empya mu kulonda kuno yasinzizza ebibiina ebyo omuwendo gw'abakansala. Kakati ate si kyekyo kyokka nti erina n'ebitundu nga Patriotic Alliance ejja kuba king maker ng'esalawo ani akola gavumenti. Erinayo obubuga obutonotono nayo gye yeeriisiza enkuuli ng'ekutte ekifo kya 3 kya 4 ekitegeeza nga bakansala b'ekibiina kino ebibiina ebinene bibeetaaga okusobola okukola gavumenti. Jjukira etteeka liwa ennaku 14 emikago egyo okukolebwa, ennaku 14. Kakati bwe tugenda mu ssaza erya Western Cape ya Bakirupe gye basinga okweriisiza enkuuli, waliyo akabuga aka Beaufort West. Akabuga kano Democratic Alliance badde yeeriisizaayo nnyo enkuuli ng'ebibuga ebirala. Ku mulundi guno ewangudde naye teyina bitundu byasalira, tebaawezeza bitundu 5 ku buli 100. Kaakati omuwendo ogwa Patriotic Alliance ogw'ababaka abo gusobola okuyamba Democratic Alliance okufuga gavumenti. Wabula ba Democratic Alliance baga nti ffe kukolagana nammwe mu kibuga ekyo ne mu bibuga ebirala naddala musazi ya Western Cape, kino kyo mukitulekere ekya Beaufort West. Musajja waffe Truman Prince mumuwe obwa meya. Ndowooza olaba obuwanguzi nti yadde tebalina kanso gye bawangudde yaabwe, naye balinayo we balina enkizo nti Beaufort West bandikaka Democratic Alliance okubakkiriza baleete meya executive yo ebeereko ab'ekibiina ekya Democratic Alliance. Kiba kitegeeza nti ekibiina kino kiba kireese omuwendo gw'abakansala ogusobozesa Democratic Alliance okuddamu okufuga akabuga kano aka Beaufort West mu ssaza erya Western Cape. Mu balala bw'oyinza okutwala ng'abawanguzi mulimu omuvubuka Musaayi Muto Chris Papas wa myaka 30, memba mu kibiina kya Democratic Alliance. Omuvubuka ono yasobozesezza ekibiina kya Democratic Alliance
okuwangula ekibuga kyabwe ekisoose mu ssaza ery'e KwaZulu Natal. Bawangudde ekibuga ekya Umgeni, kaakati yagenda okubeera Meya Chris Pappas. Ekibuga omuwendo gw'abalonzi abasingamu baddugavu era abazulu. N'olwekyo Pappas ayambye Democratic Alliance okukola ebyafaayo ng'ekibiina kino ekya DA kiwangula ekibuga ekisoose. Ate ekibuga ekyesudde ekibuga Durban, kubanga okutuuka mu kibuga kino ziri kilomita 88 n'omusobyo. So kibuga kya kyalo. N'olwekyo yakozesezza amaanyi ag'omu buto n'ag'obukulu okusobola okukkirizisa abazulu okumuwa akalulu. Era agamu ku maanyi ge we gabadde nti yadde omuvubuka ono muzungu yakulira mu byalo by'e KwaZulu Natal. Oluzulu alumanyi bulungi, obulombolombo bwabwe abumanyi, era mu kalulu mu kukasaba abadde akozesa olulimi oluisizulu, lwe lulimi abazulu lwe boogera. Kati abazulu bangi ne bamutunuuliranga munnaabwe. Tebaamutunuulidde nga wa kibiina kya Democratic Alliance, naye balonze ba candidate ba Democratic Alliance nga bo balengera Chris Pappas gwe balabanga munnaabwe yadde langi eyawukana n'eyaabwe. N'olwekyo Chris Pappas wano tojja na kutwala na kibiina kya Democratic Alliance, wabula omutwala ng'omuwanguzi mu kulonda kuno, kubanga kibadde tekisuubirwa nti kisoboka mu kitundu ekyo ekibiina kya Democratic Alliance okuwangula kansa eyo. Ekibiina ekirala era ekivudde mu kulonda kuno nga kisambira mabega nga Jansi kyekya Action South Africa, ekibiina kyenjogeddeko ekya Herman Mashaba. Ekibiina kino ekyokulabirako mu kibuga Johannesburg kyakutte ekifo kyakusatu n'ebifo 44 ebyababaka mu lukiiko olufuga ekibuga Johannesburg. Johannesburg tukimanyi nti kyekibuga ekikulu eky'ebyobusuubuzi era ekibuga ekisinga obugagga mu nsi eye South Africa. Kaakati okufuga ekibuga South Africa oyina okuba ng'owezezza ababaka 136 ku babaka 207 abatuula mu lukiiko olw'ekibuga kino. Laba ekibalo kino. ANC yafunyeeko ababaka 91. Kitegeeza erina okubaako n'ebibiina ebirala byeyegatta nabyo okuweza omuwendo ogw'essalira. Yeetaaga bakansala 45. Kati kitegeeza nti singa eba yakwegatta ne Herman Mashaba ku babaka 44 baba beetaagayo omubaka omulala omu ne babafuna independent kansala, ekibuga bamaze okukitwala. Okusoomozebwa we kuli, ekibiina kya Herman Mashaba kyabagambye mutulindeko tukyerowooza, temutuyita yadde kutandika nteeseganya. Nejjukira ennaku kakati okuva ku Lwokuna tubala 14 naye n'okutuusa olwaleero Herman Mashaba abaga temumpita, nze nnyina okwerowooza, bwe naamala okwerowooza mbayite tubeeko kye twogera. Kakitegeeza nti mu kiseera kino ANC eyina kuba na bibiina birala byeyogera, kuba asinga okuba ow'omugaso gye bali si mwetegefu kwogera nabo. Kati balina kutandikira ku bitono, ate ebitono oyina kukuŋŋaanya bingi n'ebirowoozo byabwe byanjawulo okubigatta kusoomozebwa kunene. N'olwekyo ANC bwetaalwana ennyo yadde yesinziza ababaka obuyinza buyinza okugiyita mu myaganya gy'engalo. Yeetaaga ababaka 45 okugatta ku baayo 91 okusobola okukola gavumenti. Ekibiina ekyakutte ekyokubiri mu Johannesburg kyekya Democratic Alliance kyafunye ababaka 71. Kitegeeza omuwendo kyetaaga munene okutuuka ku babaka 136. Naye nga bwe nkugambye nti singa ANC eremwa, bali abalala bonna basobola okwegatta ne bawagira Democratic Alliance neereeta omukulembeze. Oba Democratic Alliance esobola n'okwegatta n'abalala ne baganze neegase nammwe naye sijja kuleeta meeya, neerondayo ekibiina ekirina ababaka 5 ne baga nti mwe mba muleeta meeya. Ekyo kisoboka kubanga era yakikolako mu Johannesburg omwennyini. Democratic Alliance newagira meeya ow'ekibiina ekitono ekya UDM naye ng'eremesezza ANC. Kati ebyo byobufuzi byonna weebiri mu wiiki zino 2 eziddako. Ekibiina ekya EFF ekyamalema kyekyakutte ekifo ekyokuna kubanga tulabye nga Action Party South Africa yakutte ekyakusatu. Kati EFF bagisindiseeko emabega kuba mu kulonda okwaggwa yali eyokusatu. Kati Action South Africa ya Herman Mashaba ezze mu kyokusatu, EFF nesindikibwa mu kyokuna. Yafunye bakansala
29 kakati ekibiina kya Patriotic Alliance kiri kyenjogeddeko eky'abakalads abakyotala kyafunye abaka 8 ekibiina ekya Inkatha Freedom Party eky'abazulu ene Johannesburg nayo kyafunye abaka 7 ate ebibiina by'obufuzi ebirala 7 buli kimu awo ne kifunayo ababaka 4 katukomewo tukyali mu nsi eya South Africa. Muzeeyi Kato aga nti naye kati ekibiina kya Muzeeyi Madiba Mandela tekikendeera amaanyi era ebivudde mu kulonda bikulaga nti buli lunaku olukya kyeyongera kukendeera amaanyi. Meya we Katabi Kalema Basamulekere aga nti sebo na wano mu Uganda abantu tebajjumbira kulonda kwa gavumenti za bitundu ate ng'obukulembeze obwo bukulu gye bali n'ogaana ye nsanyukidde ekyokulonda ekibiina mu kifo ky'omuntu. Webale nnyo webale ddala Jeno Erikayanja webale nnyo webale ddala okuwuliriza programu eno. Rashid Sekindi agamba kwetuli tuwuliriza mwebale nnyo. Vincent Kato aga nti saawulidde kubba bululu mu kalulu ke South Africa. Ye ekyo kyekimukutte omubabiro. Ampuliriza obubaka bwemukanjira mbukomyawo. Mbadde wetugendedde mukuwummula nkulaga ekibuga Johannesburg n'ekibiina ekijja ekya Action South Africa bwe kyakoze n'engeri gye kigenda okufuuka kikingi meeka mu kusalawo ani agenda okubeera meeya w'ekibuga kino. Yadde bali mu kifo kya 3 n'ababaka 44 naye ekyamazima bajja kusalawo ani agenda okubeera meeya w'ekibuga kino. Era Hamani Mashaba akyeraba nga alina omukisa ogufuuka meeya kubanga obukwakulizo ataddewo bukakali aba ANC asoose nakubagamba saagala kwogera nammwe temumpita nze nja okubayita bwe n'abanjagadde nejjukira ennaku ziri 14 ekyo mwe kirina okubeererawo. Kakati atadde ANC ku kisenge erina okusooka okwogera na biri ebibiina ebitono ate bingi so nga bweyogera n'ekimu ne mukikutula ekiyina abawera ensonga eba evudde mu ddiiro omulundi gumu. Ekibiina ekya Aljama n'ekibiina ekya African Christian Democratic Party mu kibuga Johannesburg buli omu afunyeyo ababaka 3. African Independent Congress efunyeyo ababaka 2 kati newabeerawo ebibiina ebirala 8 byo buli kimu kifunyeyo omubaka omwomu. Ekibiina ekya Good, ekibiina ekya UDM, ekibiina ekya Congress of the People, ekibiina ekya African Transformation Movement, ekibiina ekya African Heart Congress, ekibiina ekya PSC, ekibiina ki United Independent Movement, ekibiina ki African People's Convention. Abo bonna baafunyeyo omubaka omu. Kakati ANC nga bwe nkunyonyodde nti bwe bayakufuga kibiina ekyo singa ebe yeegasse n'ekibiina kya Mashaba ekipya ekya Action South Africa bwe bagatta ababaka abawezza 135 n'olwekyo baba beetaagayo omubaka omulala omu. So nga bwe bateyeegasse n'ekyo ebibiina ebirala biina ababaka batono omukago guba gujja kusukka mu bamemba 2 kusoomooza kwa South Africa. Kakati yo Democratic Alliance eri wali etunudde eyagala ANC bweremu yo esobola okuŋŋaanya bano abalala ne bakola gavumenti kubanga Action South Africa teyina nnyo buzibu na Democratic Alliance kubanga Mashaba yalina mu kibiina kya Democratic Alliance n'olwekyo ebirowoozo byabwe tebyawukana nnyo. Ebibiina bino bigatta nnyo abazungu n'abaddugavu. Democratic Alliance ne Action South Africa biri moderate tebiri mbwa nalukalira ku njuyi zombi oba ku ludda lw'abaddugavu oba ku lw'abazungu. Era kyangu nnyo Action South Africa okwegatta ku Democratic Alliance. Yadde ampuliriza Democratic Alliance e Johannesburg yakutte ekifo kya 2 naye bwe weetegereza ye yasinze okukola obulungi mu kubalansinga ebifo ebyo ebyababaka abalondeddwa obutereevu n'abo abazze nga bayita ku kya proportionate representation abantu nga balonze kibiina. Kankuwa ekyokulabirako ekibiina ekyakutte ekyokusatu ekya Mashaba tewali kansala gwe kyasimbyeyo obutereevu n'awangula kifo. Buli yakutte kaada yaabwe yagudde mu Johannesburg. Ebifaanamu ebina bye balina byonna byazzerwa proportional representation. Kitegeeza nti bakandidate babadde tebatunda be baataddewo naye ng'ekibiina ate kyo kitunda. Kati awo balina okwekuba mu ttooki mu kulonda okuddako
nti omuntu asobola okwagala ekibiina naye nga candidate gwe kirese tamwagala. Ekibiina bakiyiridde obululu era kigenda kuba ne bakansala nambana, naye ku bonna be bawadde kaadi abantu babazize. Katugende ku ANC. So kitegeeza ekyo tekyabalansinze. Ekibiina kya ANC kyafunye bakansala 91. Ku bano 87 bawangudde before byabwe butereevu, 4 be bazze mu nkola ya proportional representation. Kino kitegeeza ki? Nti ANC yuno okweraliikirira bakandidate baayo babadde b'amaanyi okusinga ekibiina kyekitegeeza mu Johannesburg. Ndowooza olabye enjawulo. Ku Action South Africa ekibiina kyabadde kinene okusinga bakandidate. Ku ANC bakandidate babadde banene okusinga ekibiina. Bo balondeddwa e Johannesburg, ekibiina kyafunyeyo ababaka 4 bokka. Katebereza ANC ku proportional representation nefuna 4, Action South Africa nefuna 4. Kitegeeza ekibiina abalonzi bakigobye Johannesburg. Naye ate bakandidate singa omuntu nga bakutte bendera za ANC balondeddwa, kitegeeza amaanyi gaabwe gakoze kinene. Awo tewabaddewo balance ku ANC. Bwogenda ku Democratic Alliance olabawo ka balance akatonotono we natandikidde nti ku babaka bayo 7 43 balondeddwa butereevu, 23 be ba proportional representation. Mu bibiina byonna wano mu Johannesburg olabawo balance ku Democratic Alliance nti obwagazi ku kibiina ne ba candidates enjawulo sinene nnyo nga bwogirabye ku kibiina ekya Action South Africa, ng'enjawulo eyo bwogirabye ku kibiina ekya ANC. Ekibiina kya EFF nakyo ababaka be bafunye 29 bonna bazze mu nkola ya proportional representation. Tewali candidate wa EFF kyekibiina ky'amalema yesimbye mu kifo n'awangula, abantu babazizi. Kati ne EFF eyina okwekuba mu tooki nti bakandidate kibe tukwasa kaadi abantu tebamala galonda. Ekibiina bakyagala naye si buli candidate aweereddwa bendera y'ekibiina nti asobola okulondebwa. Ndowooza nti abalonzi mu South Africa oba mu kibuga Johannesburg babadde sophisticated mu kuba akalulu kaabwe. Tobateera waawo kidomola n'okyambaza langi ne bakiwa kalulu. Babuuza nti yadde oyo muwadde kaadi naye yaani? Kiki kyatugasa? Obusobozi bwe buliwa bwe tumusindika mu kibuga Johannesburg atukulembere. Nolwekyo ekyo kyakuyiga kikulu eri ebibiina ANC, EFF, Action South Africa. Njagadde kutunulirako ebyo ebinene. Bwe tuveeyo njagala tulabe ebyabadde mu kibuga Swane. Ekibuga Swane kye kibuga ekikulu ekye South Africa. Ampulize jja kwebuuza nga sikiwulirangako. Kye kibuga ekikulu eky'ebyobufuzi e South Africa kubanga kye kitwala Pretoria. Pretoria kye kibuga ekikulu eky'ebyobufuzi. Johannesburg kya byabusuubuzi. Pretoria kye kibuga ekikulu. Naye atwala ekibuga ekitwala Pretoria bakiyita Swane. Kakati eno naye waliyo okutunka okw'amaanyi, teri yawangudde ku bibiina byonna. Bakansala bali 214. Okufuga ekibuga kino nga tokoze mukago olina okubeera ne bakansala 118. ANC yakulembedde eyinako bakansala 75. Democratic Alliance eyina 69. EFF eri mu kyokusatu eyina 23. Action South Africa eyina 19. Ekibiina kiri eky'abakirupe bannalukalala ekya FF Plus kyafunye 17. Kati awo inawo ebibiina ebirala ekya ACDP kyafunyeyo 2, ate n'obeerawo n'ebibiina ebirala 9 byafunyeyo omubaka omwomu. Kakati ekibalo kikambwe eri Democratic Alliance ne ANC buli omu asobola okukola gavumenti y'ekibuga kino Swane. Anaasinga okuyega abamemba bali abatono ne bamwegattako yagenda okuleeta meeya w'ekibuga Swane we tunaamalirako wiiki zino 2. Naye okusiitaana kugenda kubeera kw'amaanyi. Ekyokulabirako Democratic Alliance singa yegatta ne Action South Africa ne yegatta ne FF Plus ne yegatta ne ACDP ne beegatta ne COP babawezezza omuwendo ogubamala okukola gavumenti y'ekibuga kino Swane. ANC yadde ye yeetaaga abatono naye okusomooza okwayo kunene. Yo yeetaaga 3 batono
kuba DA be yeetaaga naye okusomooza okwayo kunene bali bemmenye DA EFF yayogera dda teyina buzibu kukolagana na DA. Action South Africa teyina buzibu na Democratic Alliance. COP teyina buzibu kukolagana na Democratic Alliance. Naye ANC beyina okukolagana nabo ate bayina ebibaawula biyitirivu. Ekyokulabirako nti bakansala 23 mu kibuga kino Swani aba EFF baba bakulu mu kuyamba ANC okuzimba omukago kubanga olwebe erinnya ku 7 bwesooka ne gattaka 23 iba yeetaagayo abalala batono okuweza 18 naye okusomoozebwa kwerina nti ne gweyina okutandikirako wa EFF ebibaawula bingi. Julius Malema yayungudde ttiimu enaabeera mu nteeseganya mu bibuga ebyenjawulo ekulemberwa omumyuka we Shivambu Floyd Shivambu. Naye obukwakkulizo bwe bawadde Shivambu mu kuteesa ne ANC buli nti EF okukolagana ne ANC yina okukkiriza nti ejja kuwagira enteekateeka ez'okukyusa ssemateeka wa South Africa. Ettaka balijje ku bazungu baliwe abaddugavu, ekintu ekikaluubiridde ANC okuva mu 1994 nti ettaka balijje ku bazungu baliwe abaddugavu. Malema agamba ako ke kakwakkulizo kawadde ANC bw'aba wakolagana nayo bakole gavumenti mu kibuga kyonna. N'olwekyo olaba nti n'ekibalo kya Swane eri ANC kifuuse kizibu, kiyinza ojjanguyira okukolagana n'abali abalala okusinga okukolagana ne EFF. Ate nga EFF mwana wa ANC. Malema yali akulira ba Musaayi muto ba ANC mwe yava ng'atabuse n'ekibiina n'atondawo ekibiina kye kya EFF. Naye akamu ku bukwakkulizo bwe ayagala kukyusa ssemateeka wa South Africa, ettaka balijje ku bazungu liddire abaddugavu. ANC ampuliza nkunyonyodde nti kino kizze kigikaluubirira okumala ebbanga ddene. Katuwumulemu katono tukomewo e South Africa. Ekyo kireetedde bangi okuggwamu amaanyi. Abamu balowooza nti ne bwe naalonda ne bwe naakyusa sijja kufuna njawulo kubanga mu bibuga bino ebimu bingi balonzeko ANC n'etabawa buweereza. Naye katuleeteko Democratic Alliance bwezze ekyokulabirako nja kuwa ekyekibuga ekya Nelson Mandela Bay. Emyaka 5 egiyise tewali yawangula muwendo gwa salira. Gavumenti ne ziba za mukago naye nga zibeera zigwa buli kaseera. EFF bwe yekyanga eyo gavumenti bwegwa. Kati ku nkomerero yabyo n'abantu ne batafuna buweereza. Kati bibireetera abantu okwetamwa bannabyabufuzi naga n'ebyokulonda tetujja kubibeeramu. Yemu ku nsonga emazeemu abantu amaanyi mu nsi ya South Africa obutajjumbira kulonda kwa mulundi guno. Ekyo kyoyogedde kwe kusoomoozebwa kwa ANC okusinga okuba okunene nti abantu baagala buweereza naye obuweereza tebannabulabira ku ddaala kwe babusuubira kuba. Erina byekozeeko naye kye basuubira tebannakifuna. Kikirwakyola nti Bamalema basitudde enkundi ye n'afuukana extreme bwaga nti n'abazungu tubagireko ddala ettaka kuba yaga nti ogwo gwe gwali n'omulamwa gwa ANC. Era Malema ga nti ANC bwe yava ku mulamwa ogwo kwe kujaabulira n'atondawo ekibiina ekiki. Kuba ebyo bye bigambo ebyagobya Malema mu ANC bwe yattukiza ensonga eyo ey'okwagala okugoba abazungu ku ttaka lyabwe ng'ate tebabaliyiriridde kubanga agamba nti baalifuna mu bukyamu n'olwekyo bwe tuba tuli bajjako tetwetaaga kubasasulira. Kakati okusoomooza okwo kungi ANC kwerina okugireetedde okusereba. Naye nga bw'olabye nti okubonaabona si kwayo kwokka, n'ebibiina ebirala ebizzeewo oluvannyuma nabyo byesanze mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Kivumbi Ernest Benjamin webale nnyo, webalire ddala okuwuliriza. Munnamawulire Tamale Aiden Mukasa agamba kwali n'abalala mwenna sisobola kubamalayo naye obubaka bwammwe tubwebaza kubanga kiraga nti mutugoberera. Ate ne ba silent majority abatuleeyo ne muwuliriza buwuliriza naye n'otasindika bubaka mbasaamu nnyo ekitiibwa. Ampuliriza tuvudde mu kibuga Swane, njagala nkutwale ku kibuga ekirala era ekiriko okusika omugwa okw'amaanyi bw'otunuulira ebyavudde mu kulonda kuno. Ekibuga kino kyeki Ekuluhuleni. Ekibuga kino kyekimu ku ebyo ebisinga obunene mu South Africa. Oyinza okuba badde tokiwulirangako naye kyekimu ku ebyo ebinene ebisinga
mu South Africa kiri ku njegoyego z'ekibuga Johannesburg. Ekibuga kino kye kimu ku ebyo 8 ebiri ku ddaala lya metropolitan cities mu South Africa. Jukira naga nti okulonda kuli mu bibuga 257 naye kati ate waliwo 8 ebikira ku binnaabyo. Mwosanga Johannesburg, mwosanga Swane, etwala Pretoria, mwosanga eThekwini municipality, etwala Durban, mwosanga Cape Town. Kakati n'ekibuga kino ki Ekurhuleni kye kiti mwe kigwa. Ekibuga kino kisangibwa mu ssaza ly'e Gauteng. Essaza eryo tono n'eryo erisinga okuba ery'amaanyi South Africa. Mwosanga ekibuga ky'ebyobusuubuzi ekikulu, mwosanga n'ekibuga eky'ebyobufuzi ekikulu ly'essaza ly'e Gauteng, era lye lisinga n'omuwendo gw'abantu yadde mu bugazi lye lisinga okubeera ettono. Ampuliriza, ekibuga kino kirina bakansala 224 okukikulembera oba weetaaga bakansala 113. ANC eyakulembedde erinako bakansala 86, kitegeeza yeetaaga bakansala 27 abalala okuva mu bibiina ebirala. Democratic Alliance yakutte kyakubiri erina bakansala 65. EFF eri mu kyokusatu erina bakansala 31. Action South Africa empya gyenjogeddeko ey'amashaba erina bakansala 15 eri mu kifo kyakuna, naye ekifo ekyokuna ekirungi kubanga 15 abo bangi mu kusalawo ani agenda okulembera ekibuga kino ekye Ekurhuleni. Ebibiina omuli FF Plus bo bafunye ababaka 8. FF Plus eri gye twogeddeko eyaba ekyeruppe abasosoze ennyo. Ekibiina ekyabakyotala PA bayina 4, Inkatha Freedom Party ne AIC bayina 3 buli omu. Ekibiina ekya ACDP kirina abaka 2. Kati oyinawo ebibiina awo ebirala nga byo biyinayo omwomu omuli COP, UDM, ATM, PAC n'abalala ne ba independent candidates. ANC bweba yakola omukago ogunaajanguyira guyina kubeera mukago ng'eri wamu ne EFF, kubanga ku babaka baayo 86 bwegattako aba EFF 31 ebeesusiza mu muwendo ogw'essalira omugatte eba n'ababaka 117 kyokka ababaka ab'essalira bali 113. N'olwekyo olaba nga EFF efuse yankizo mu bibuga bino ebisinga okuba ebikulu mu South Africa. Teina kibuga kye yawangudde naye yankizo. ANC gyetaaga singa bakwatagana ekibuga Ekurhuleni kiba kiwedde, kiba kigenze mikono gya ANC. Nejjukira Julius Malema ataddewo akakwakkulizo ayagala ttaka liddire abaddugavu. Akakwakkulizo ako kazibu nnyo eri ekibiina ekya ANC. Kakati singa ekyo kigaana ate bali basobola okwegatta ne Democratic Alliance bo ne baleeta anaabeera meeya w'ekibuga kino. Abamu ku baafiiriddwa nga mmaliriza kyekibiina kya ANC tewali kubuusabuusa. Omugatte okuva ku bitundu 54 okudda ku bitundu 46 ku buli 100 mu South Africa yonna mu myaka 5. Ekyo kinene nnyo era Cyril Ramaphosa kinaagenda kubonaabona nakyo mu kisanja kino ne bw'anaaba asaba ekisanja ekyokubiri okulembera ANC n'eggwanga lya South Africa. Ekibiina kya DA nakyo kirina okusoomoozebwa kunene nti kyasse bw'ogeraageranya okulonda okwasembayo baavudde ku bitundu 27 ne badda ku bitundu 22 ku buli 100. Era omukulembeze w'ekibiina kino naye okufaanaganako ne Ramaphosa naye alina okusoomoozebwa. Omukulembeze wa DA ye John Steenhuisen naye mukulembeze mupya. Wabula jjukira nti gwe yaddira mu bigere Mmusi Maimane ekyamugisa ku bukulembeze kwe kunafuya ekibiina kino mu 2019 kwali kulonda kwa bonna si kwa gavumenti ez'ebitundu nga Maimane yakulembera Democratic Alliance. Obuwagizi bwabwe ne bukka okuva ku bitundu 26 okudda ku bitundu 21. Awo tuli ku general election okulonda kwa bonna.
kakati mukulondwa bwatyo Musima Imani yalina okuva ku bukulembeze. John Steenhuisen najja nti nzize nankola mpya. Enkola eyiye ekigeze ekisoose kibadde kyakulonda kwa gavumenti za bitundu. Asse kuva ku bitundu 27 okudda ku bitundu 22 ku buli 100. Kati naye ayina okunnyonnyola bamemba lwaki bamuleka ku bukulembeze obw'ekibiina ekya Democratic Alliance nga tasobola kukiyamba kweyongerako buwagizi. Awangale Ssaabasajja Kabaka.